All right, ladies and gentlemen, so much welcome once again. My name is the one, the king himself. Nga bulijjo nkirinzeko side zeno ku Salama Road era nga ndine omukulu amanyiddwa nga taata wa Felista the superstar oba Nanyanzi Faith. Ono kwa tumukyaliddeko ko makage tugezeko okulaba mbeera eri etya mu kaseera kano aka quarantine. Okitegedde kwa buli omu ali waka, abazadde balina abaana baabwe, abamu tebamanyira kusiba n'abaana baabwe, akaseera ka kweyiga, akaseera ka kuyigiriza abaana. So twaga tumubuuzeko atubulire ye nga taata wa serebu obudde buno embeera emuyise etya, embeera gisanze atya. So muneyungeko mu mboozi yaffe olunaku lwaleero tusobole okuba nga tuyiga ate nga bwe tunyumirwa. Nkwaniriza taata. Nange nsanyusa okuba nammwe. Amanya n'eddoboozi? Amanya bampita Nyanzi Mike Kasibandi. Taata wa Felista. Taata wa Felista. Obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo era nga bwe mubumanyi era nga abantu bonna kati obulamu bwe balimu. Si bwangu twaliza awamu. Kalantiini ekuyise etya? Kalantiini yo baaba eyokya. Eyokya. Lwaki ogamba ekya? Tugezeeko tumenyeramuko. Eyokya abantu bonna si ffekka, abantu bonna abali abakimanyi naddala abantu aba wansi. Gweteeberezamu embeera nga tokkola kitegeera olina osiiba ewaka kiba kitegeeza sasagge yennyini. So gwe nga taata wa serebu obudde buno buli omu yandibadde agamba muno maybe budde bwakubeerako waka na mwana nakumuyigiriza bintu bimu nakufunako obudde na mwana wo kubeera nga mubondinga. Kino okyogerako ki? Kirungi newankubadde nti kibi mu ngeri endala naye kirungi naddala abantu abatawa abaana baabwe budde kuba be basinga obungi. So kirungi babeereko n'abaana waabwe. Bawaliyo abantu ng'abaana baabwe banaatera nabbayita bakojja. Agenda kiradda kiro. Monday, Sunday, mwaka ku mwaka, January mpaka December. So kati newankubadde embeera etunyigiriza babeereko n'abaana baabwe balabe biki bye basobola okukola, balabe empisa ze balina. N'abaana basanyukemukko. Kano akaseera gwe biki by'oyigiriza Felista oba biki by'oyize ku Felista? Nze Felista sirina kyamaanyi kye ngenda kugamba nti kye ngenda muyigiriza oba kye muyizeeko olw'ensonga Felista mbadde naye ebbanga ddene. Siga nti oba namulabye jjo oba ddi, nsiibye naye, nsuze naye, holidays, so kati tewali kipya nnyo kye ngenda muyigiriza oba kye ngenda mulabako nti kitegeera. Kuba nze taata we, nze maama we, nze ani buli kimu. So kati ebya Felista byonna mbimanyi. Kati tukimanyi muno abaana Felista gy'asomera baba wa holiday waako omuyambako okukola holiday package we? Of course mmanyi nnyo omuyamba. Si like mugamba nti nteekewo answers naye mubuuliramu ne mugamba abo bakola bwe bati oba ne mugamba revisinga. Tukyalina omukulu taata wa Felista amanyiddwa nga Nyanzi. Nyanzi Mike era ng'agezaako okuba nga tulyako mu mbeera nga bwerimu. Taata Felista wadde otugamba ku mbeera gye muyitamuko wano, mbeera efaanana tukwemuko ku kifaananyi ky'oyitamu ne Felista. Embeera nga bwe nkugambye teri kukola, teri kuvaawo wano ate nga bwe mbadde ngamba tetubadde tetulina ssente ffe. So abantu tebakimanyi, abantu kyenjagala okugamba abantu abasinga simanyi lwaki bamanyi nti Felista ayimbidde ebbanga ddene. So abantu balowooza Felista yayimba dda, balowooza alina ssente nnyingi. So oli agenda n'akubuuza ovuga mmotoka ki, mwazimba wa Felista, bamanyi Felista asula muyenga abantu abasinga. Ne Felista mukazi wattu yakayimbira ndowooza ekinene nnyo emyezi ng'etaano. Kuba Felista omukisa gwe yafuna ti ye teyayitako mu stage ez'aba upcoming. Nga bw'ogamba nti oli upcoming oyimbe opushinge. Ye olunaku lwe yamiitinga Joe Steady, lwe lunaku lwe yatandika music, ate lwe lunaku abantu bwe bamumanya era lwe lunaku lwe yatandika. Kitegeera. So kati tanafuna ssente bambi mukazi wattu. Tanafuna ssente ziri awo. Ate yali unfortunate nti nze nali mmaze ebbanga nga lya mwaka nga sikola nga ndi ku kitanda e Mulago. So kati nga bw'ogamba nti ovudde mu bulwadde wiiki ng'emu wiiki bbiri, ate Felista abantu bwe batandika omumanya. Kitegeera. So nga ssente zonna ziri wasted mu ddwaliro, tewali yadde n'ekikumi. Ate nga nange jjukira nange naliko omuyimbi kati nali ndabye nga chance ngamba nze nayimba ebbanga nga tebammanyi. Ono tannayimba nakwo abantu bamutegeereddewo. Then teri mukisa gusinga ogwo. So nali sirina kizikiza, nali nyina kitwala mu maaso. Yali afunye omukisa nange nga nfunye omukisa. Kubanga okuzaala omuntu gwe bamanyi nakyo kya mukisa. Kitegeera. So kati mu mbeera nga tetulina ssente batuwadde basale. Ono yali asomera kumpi, yali asomera awo.
tambuzawo bigere asobola n'okudda n'anywa caayi n'addayo so baatuwa basale eri essomero liri eyo Naggulu wala okuva eno tuukayo tukozesa omutwalo gumu nga n'ekitundu kuba nyina omutwala nze n'enkomawo ate neninya n'enzirayo ate nemunona okitegeera so ndowooza ntambula emirundi ng'ena okitegeera ate transport weeno ndowooza olabeeyo wala ate boda oba ogisobola boda otereka ku boda oba ogenda mitwalo ng'ebiri n'ekitundu kuba tulina linnya taxi so kati kyekyo ndi sente tetulina bulungi kati twali tusuubira ofuna sente mweno Easter tweddabulule kuba ekyamazima njagala vaayo eno nzire wali okumpimpi naye njuzaawo za bbeeyi kitegeera so kyekyo ekyannemesezaamu nti munjuzaawo osanga enju eyalayisi ya mitwalo 35 so kiba kitegeeza olina okukwata miliyoni ng'emu n'ekitundu osenguke osasuleko ne renti so kati twali tusuubira ofuna sente mu Easter ebyo byonna byagaana so kati laba te kantini bwejja neetugwamu so kati tetuyisiza bulungi n'akamu kale oli yandigambye mbuno maybe music ono mwine engeri gyemufunamu etali ya bivulu byokka byokka enema engeri gyofuna mu music oba festa gyafuna mu music ono nga si ya bivulu byokka tannaba kyo kyeggambye nti abantu balowooza festa yayimba dda abamanyi balowooza festa yakikuba dda festa yakatandika oyimba YouTube channels mwe yalifunye sente zinnaba kubeera monetized tewali ngeri ndala okujjako era kusasula shows nagenda nayimba nadda naye tewaliiwo ngeri ndala tannafunawo ngeri ndala tannafunayo endorsements kuba mukazi wadde yakatandika naye nga kyemmanyi Katonda ajja kiblessinga mu ngeri yonna. Amina, twogerekoko ku luyimba lwa Felista enyimba esinga gobadde ng'omuwandiikira wagobadde yambako omuwandiika naye ono wekyabadde oba luno okuba yatugambe luno yeewandiikidde newamutereza butereeza Felista ebintu ebisinga kati asobola okweyiyizaamu nze mba muwulira ng'ayiiya so kati eyo instrument ya Basalimes nze mbadde nga ngirina ku simu yange so nga ngikubakuba mu kaloboti ke tukozesa so kati ng'abeeradde ng'agiwulira nnyo so kati nali ndi awo nga muwulira alina ebintu bya flowingamu so nga bwe nakunyonyodde nti nali maze ennaku nga 3 nga sipostinga ku YouTube, Facebook ne Instagram so kati bwe namuwulira ng'akikola ng'ate ayimba bya coronavirus ne mugamba kitwale mu maaso so nayiyayiyamu awo obuntu nange ne mmuteeramu naye nga tetwali serious nti tukola luyimba just twali twagala zino social media zireme kubeera board nnyo so nga naffe tetumanyi nti kyetuyiiya ate kyakabi so nemuwa essimu esimu yiiyo n'akakwata olaba yakwatisa simu n'akateekayo munnaye ne kafuuka akaakabi. Wawulira otya nga akantu kana mukataddeyo ate ne kama ne kafuuka ensonga nga bye mwali muyita ebyokusaaga? Kyannewuunyisa nga bwe nkunyonyodde nti nakeera ku makya ne nkateekayo naye mu ddakiika nga 4 akali mu likes 3 kyali tekibangawo ku social media gundi zaffe neŋŋamba ye 3 oba mbikudde walala so nagenda okuddamu nga tekanaweza yadde na ddakiika 10 akawezeza dda wanukke ngenda okukeberako ewalala nga bakasharinze Daaga bambi yakasharinga Douglas owa NBS DJ Shiru DJ Roja Sejjirinyo no Muhammad Sejjirinyo oyo nga naye akasharinze wamma neŋŋamba kano akantu kalayika kattabu naye nange ninziramu nenkawuliriza neŋŋamba naye mubutuufu kaakabi naye ne kalyoka kankwata naye nga lulife kyalinga kyakusaaga jasinga gundi zaffe ziri boward nnyo mweta mukirowoozaako okukola luyimba lwa corona tulina ffe twasooka n'okukola oluyimba alina era akatiini kampi kalinga olaba oluyimba lwa Bobi Wine kaali kampi naye abantu terwagenda nnyo wala ate nga kino munnaye weewuunya ate nga kiri twakiteekamuko ku budde ne tukola biki naye no freestyle ate yo nekimenyawo bumenyi. Kati katwebuuzeemu waliwo abantu abagamba nti no maybe Felista yandibadde essaawa zino ayina home mwabeera nga takyabeera ne taata we because of such a situation egenda mu maaso kino kyogerako ki? Home etya like nga tugamba muno taata yandibadde kati Felista amujjako n'abaako abantu abalala bamuwa ne batebeera nga batekinga care of her okusinga okubeera ng'abeera naye ate nga ye nga omanyi nga ye musajja ate okitegeera abo baba bakyamu nnyo era ekyo nze kyesikiriziganya nakyo nze mbadde ne Felista okuva nga ali mupya wano
okitegeera. So nze kati otandika otya okunzijjako omwana wange olwokuba azze mu limelight okumala emyezi 3 oba 4 nti gwe omuntu aleero okuba nti afuuse wakabi then bulijjo okola ki nga mbeera naye okubanga mwana muto bulijjo oli luddawo okitegeera. So nze tolina ngeri gy'osobola kunzijjako omwana wange, teri muntu asobola kunzijjako omwana wange, ekyo kyo nkyekakasa. Bali ku byabwe naawe omwana ambadde naye nga bamulaba abantu ate kati gwe yakabeera mu gwa serebu just myezi 3 4 nti tumukuggyeko sebo tokyamufiitinga how. Katebuuzemu eno embeera ya kantino giyizeemu ki? Embeera kantini eno nti nga nze kati ng'oggyeko ebyobuzadde ne taata wa serebu ng'omuntu gamba ng'omuntu wa bulijjo nga Munnayuganda. Nga Munnayuganda embeera eno mwana kusinzanga bwenjirabye abantu ng'olina nga tewannabajjawo kujjawo mbeera mbi tulina okweterekerawoko kasente, tulina okuterekamu kasente kubanga embeera egwa ate neetagwira ggwe wekka neegwira ensi yonna kuba eno ekyamazima embeera yagwiridde ensi yonna okitegeera. Tojja kugamba kangende ewa neighbor musabe kuba naye ajja kugamba munnange nange bwendi. So tuyige okweterekerayo keke tweterekedde ya embeera embi etusange nga at least osobola okuwadaawadako. Kati ogwe nga taata wa serebu ki kyogiyizeemu era ebadde nga Munnayuganda? Embeera eno kyenjizeemu kati nga taata wa serebu baserebu omwana tebamanagingi tebabeezekawo. Yaŋŋambye yesu ayagala kulya nkoko ayagala kulya matooke kulya bulungi olw'ensonga ng'oggyeko n'ekyo abantu gye tuyita bo balowooza oyo omwana yakimala mwana wakabi naye nga mukazi watte eno olumu asiiba n'enjala kitegeera. So tugenda abantu bwe bagamba nti bannaye karantini etunyize bagamba ayi kati oserebu emunyiga etya okitegeera. So ekyo kyenjizeemu munnange abantu bo balowooza baserebu tebanyigibwa mbeera naye nga nze nkimanyi ne Kenzo gyali kati Kenzo gyali embeera temunyiga twalabye ali mu kulya mukene alina ekawunga naye ng'omanyi sente zaalina. So embeera esobola okukwatiramu muli ango kobe serebu kobe nga toli serebu. Music wa Felista tumulaba wanga bino byonna biweddewo. Felista nze nga nze era kyovudde nkugamba nti abawuza mbu Felista simanyi bamutwala ebiti Felista byemuteekedde bingi byenjagala akole bingi kyemmanyi byasobola okukola bingi besides music bingi asobola okukola ebintu bingi ng'oggyeko music ate ne music we ajja kweyongera mu maaso njagala yeyongere mu maaso njagala akoleko collabos n'abanene n'abantu b'ebweru kuba olwedde waliwo ebweru abatusaba collabos e Nigeria yasooka kantini eyo bwenaaba ewedde njala wenkwasaganya n'aba Nigeria waliwo n'aba South Africa so music we ajja kweyongera mu maaso naye ng'oggyeko n'ebya music waliwo ebirala era bijja kujja ebyakabi yamaani. Kale obubaka ki bw'osembayo gamba bannayuganda n'abali mu entertainment industry abakulaba kati? Obubaka bwensembyayo bwe ngamba bannayuganda bannaye twekuume kino ekirwadde ekyo ekyamazima kya ddala. So twekuume tubeere waka tugumirewo tewali kyakkola bw'onaatambula ekiro bajja kukwata. So tubeereko ewaka tubeereko n'abaana baffe abazadde bonna naddala abaami abazadde ng'oli mwami abaana bo bawe ku time beetegereze abaana baagale kuba babo tebabakusibaako. So obubaka bwempereza bazadde bannange bannaye mwagale nnyo abaana naddala omwana omuwala. Kale tweyanze nnyo tweyanzege bwe tubadde nga tusinzidde side zeno Salama Road that is Machindi Salama Road nga twogerako wakuleekaana nga twogerako n'omwami amanyiddwa nga Nyanzi Michael nga ono ye taata wa Felista oba Felista the superstar gwemumanyi enyenye yatukubidde freestyle yasinze okuba nga eteekinga Facebook oba internet by storm about coronavirus oluyimba lwayizeemu oba engoma gyakubiddeko yadde ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Busta Rhymes of America. So the sky is the limit katunira akaseera kano kaggweko taata nga atugambye ebintu byalina eri omwana no plans nyinyo tujja kwa naffe tuwongero zigobera era nga tuzibaleetera wano live and direct. My name is the one the king himself King Smith ate nga ndi ne mwana mulenzi Lawrence ku kamera yabeerako kubakwata shots ez'akabi n'ebifaananyi ebirungi ennyonnyo webiti musibe bulungi mweraba.